Tukwanirizaako nnyo mukwano gwange naye osinza okuba ng'otuwuliza ntegeeza nti okola kyamaanyi nnyo okwekumira ku mayengo gano aga Yugi Updates TV. Baganda bange mbakulisaayo nnyo mukulike paaliyamenti ya wiiki eno. Ndowooza buli kimu ekyagenda mu maaso mu paaliyamenti buli muntu yakiraba bulungi nnyo. Bangi twali mwajja ne muwanyisiganya ebirowoozo byammwe, ne mupositinga ebirowoozo byammwe era nkiwa bannayuganda ebirowoozo byammwe baabifuna. Naye kaakati we twogerera ebya Anita Among ye tebinnaggwa. Muyinza okulaba ng'ekintu ekyo eky'okusaga kyayogedde, naye ekintu kino kigazi bannange era saagala mukigayaalirire. Era ensonga lwaki olaba abaana mu kibuga batandise dda okwekalakasa mu ngeri ey'enjawulo ku sipiika Anita Among oluvannyuma lw'okuyimirira mu paaliyamenti y'eggwanga ng'ali one sided, ng'alaga effutwa n'obukyayi, ng'alaga nti Abaganda tebafuna nambaazi. Kitegeeza mu byonna bye bakola kikulaga abasajja bano batagetinze Baganda. Buli kimu kye bakola olabira ddala nga baagala kugamba ku ereesinga Buganda ku political table. Mwenna mwamwewulirirako akatambi bye twakataddeyo olunaku olw'eggulo ne mukawuliriza bulungi nnyo. Gwe ataakawuliza ddayo emabega ng'okebera vidiyo zaffe ezo ojja laba akatambi ka sipiika Anita Among. Oyinza olowooza nti twamuwayiriza ng'ayogera ebigambo ebigambo eby'obutwa. Ate mu paaliyamenti enkulu ey'eggwanga, mu National Assembly ng'eggwanga litudde lyonna liraba. Kugenda n'ensonga teyeetaagako na bujulizi nnyo bw'amaanyi. Era ky'obulaba ba MPs abasinga bavuddeyo ne bamwataakinga, bamugamba awandiike apology, alina okwetondera Obuganda ku ebyo ebigambo byeyogedde. Kitegeeza eno bbiiru gye baleese ey'emmwanyi tageti yabadde etagetinze Baganda kubanga aba banafuya buli kimu kye munoonyamu akasente, buli kintu kye musobola okubanga kisobola obbayambako okubanga kibakwatirako ku mbeera gye muyitamu, newankubadde babakubye obwavu n'ekino tekinnabamatiza, tebannamatira. Baagala balabe nga babafukamiza nga muli in control gye bali. Baagala babeere nga bali ahead of you, ekintu ekitajja kusoboka. Bakigezezaako enfunda eziwera. Waliwo ebintu ebimu ebibalumya omutwe naddala wano mu Buganda, era singa Buganda Central yali esobola okusenguka nedda mu West, kino ndowooza kibaali baagala. Oba okitegeera kiraba bagezezaako nnyo okupushinga ekibuga kyabwe okubanga kibeera matiribo nakitaddemu ssente ne ssente, naye tekimmuka. Kati ensonga lwaki olaba batandika na kuteekawo reforms ku ttaka, nga kye baagala kwe kuwamba ettaka n'obutuuze kuno ku Buganda. Bino byenkugamba si byange, bya banalytics, genda obinoonyerezeeko olabe. Era ggwe buli Omuganda yenna ng'oli awo ng'otendewaliddwa, ate nabo sijja banenya kubanga bapressurizingibwa, babapushinga paka ku nkomerero n'ofundikira nga n'akatakako okatunze, ate nga tewali mulala gw'ogenda kaguza ono agenda kuwa ssente z'otagenda gaana. Oludde babba ssente nnyingi nnyo mu gavumenti, ssente z'omuwi omusolo nnyingi nnyo. Gwe ssente z'oteekayo omusolo zibakwata ne baggulako ebibyo. Kati baagala kulaba nga Abaganda babasiimuula naddala muno mu Central ewaabwe, ekintu ekitajja soboka. Y'ensonga lwaki olaba reforms ezo zireetebwa, olaba ng'ezireetebwa nti zijjuddemu akalungi naye nga zitagetinze Omuganda okubeera ng'Obwakabaka bwa Buganda busaanyizibwawo ddala obutaddamu kulabikako yadde. Ekyo ky'osaanidde otegeere era ky'osaanidde okumanya. Era eno reforms zino ezikwatagana ku coffee bills bazireese nga baagala kunafuya si munnayuganda nga ebagamba abula Omuganda, kuba bakimanyi be basinga ennyo okulima emmwanyi. Kati baagala babafugira. Gavumenti teyagalangako kufuga muntu mugagga, gavumenti eyagala kufuga bantu baavu. Ekyo kitegeere. Enyumirwa nnyo okubanga ebakontrolinga ng'ebatambuliza ku ntoli zaayo kubanga muli baavu.
Kati obwavu obulumye bannaggwanga emyaka gino ebiri egiyise ng'olowooza kiva ku ki? Baagala batuuke mu kaseera ka kampeyini nga ne bakuwa olukumi olukkiriza wali eri okubatiikinga ku ballot paper. Bakutagetinze oli tageti yaabwe wali eri kalulu. Kuba bakimanyi enjala egenda kubeekuluma. Oba okitegeera ggwe mukwano gwange? Kati kimbadde nvaayo ne mbakoowoola ne mbagamba naye twebeereremu. Tukole ebijju n'ensi yaffe, disizoni yonna gye tusalawo okukola kimanye nti nno oyinza okuba ng'ogikoze ng'olowooza yakaseera buseera naye nze kye nkutegeeza nti tokola permanent decision ku temporary challenges. Mbaagala nnyo, muli bawuliriza balungi, mwebale kwekumira ku Yugi Updates TV, naye osobola okujja mu comment section n'oteekawo ekirowoozo kyo, sharinga, likinga, watandika kuba ng'osubscribinga muganda wange n'amaaso subscribinge ku Yugi Updates TV. Tubaagala nnyo, mbagaliza weekend ennungi, mweraba.